Leero mu Jakaka wuwo. Ababbi ba vanilla basiza b'e Kasese tebeebase. Katikkiro ya vanilla emitwalo 25 era abawerako bafudde olw'obubbi buno. The services which we caught, we took them to, we always take them to the police. So the police needs assist and needs witness. So the witnesses are very afraid to stand among the police. Police has been condemned in a way of extorting funds from the criminals. Leero mu Jakaka wuwo. Omusango gwa White Brothers gumaze emyaka 2 mu kooti gwa kusalibwa. Omulamuzi Masalo Musena awadde ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja kugusala mu kooti empigi. Bano abalabika abakozi bano be babuzaabuza ne babuzaabuza fayiro yange naye mbadde mbasaba nabo bakomye ogw'omuze ogw'okubuzaabuza fayiro yange ne bagijja wano ne bagizza wali. Batugambye tuwandiike written submissions instead of appearing before mulamuzi. Ordinarily appearing before mulamuzi ne tukola submissions saffe. Kugamba nti bagenda kugobawo ebijja byaffe bo bateekewo awali ebijja byaffe ebingi baali batusu bagamba kuteekawo limbo. Leero mu Jakaka wuwo. Abali mu nteekateeka y'okuzimba basabidde okwesiba bbiri ebizimbisibwa birinnya enkya n'eggulo. Waliwo okulinnya mu miwendo gy'ebikozesebwa mu kuzimba nga ya ebitundu 3 n'obutundu 6 obuli 100. Bino bye byaviirako okulinnya okwo kw'ebitundu 3 n'obutundu 6 obuli 100. Gano n'amalala ge tuleese mu Jakaka wuwo. Kale ensonga eyo abazadde nabo batwala obuvunaanyizibwa okukola nti abaana babatendeka baleme gulekera basomesa bokka kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe sayidi zombi abasomesa n'abazadde.